wali dead mujja genda mutegeera mpola mujja genda mukimanya nti bano abasajja tebasalwa oba ani akafiiriddemu kasaba plani zabwe sigala zigenda mu maaso ebbanga lyekimaze kino ekivubuka nga kijonkera pulezidenti waffe ate tetwetaaga kuwulirayo wadde afuguma tetwetaaga kuwulirayo wadde angangala buli omu atule waali agamire buli omu ajja genda alooza ku bukambwe bwa gavumenti eno oba otya mbuze siri mu byabufuzi ojja kufiira mu buvuyo era buli omu abeere mugumu buli omu ajja kufuna bamukubye wali dead oyo naye awedde ogwo omwana gwo guvuddewo katulinde omulala ebatuwa omulala ebbanga lyomaze nga musajja wattu omulirako obunyebwa ng'oyinza ogamba ayina teyakuteresa olina tewamuteresa ebbanga lyomaze ng'ojjonkera omukulembeze waffe kivubuka gwe kati bw'otyo bw'ogenza oyise wano mabega bamukubye wali ogwo omwana gwo guvuddewo batuwa omulala mujja genda mutegeeranga mpola nti mwenna ne bw'oba ebyobufuzi ebikusanzewa ojja kufiira mu kavuyo ewabadde ebyobufuzi oyo awedde batuwa omulala hey nyabo tubali mu kujaganya lwakuba nti omuvubuka oyo aludde ng'ayogerera pulezidenti w'ekibiina kya NUP Mafukule era juzi wano eno ne mukyala wa Issa Mufumbiro we yafa yayogera ebigambo naye ng'amazima galiwo era amawulire galiwo getuwulira nti bamukubye n'amenyekamenyeka yenna amagulu era nti ye omulago byaganye ne bamutwalako ne bamutransfaringa awalala naye amawulire getufuna nti ali ku oxygeni birungi si birungi yayagaliza munno kibi naye abantu basanyuka lwakuba nti ebintu byabadde ayogera. President Museveni, Jajja Tibuhaburwa, respectively, Komya Wakalaba, Okero confessed in the beginning. Nebakola ne hospital gundi forensic ngokero simulalu. All of a sudden, achusiza statements is President Museveni Komya Wakalaba. Let me see how somebody would deny such issue. Kubanga kalaba wekabeerawo, it is hard for somebody to deny. Kubanga if you deny and you go to court and you're found guilty, kaba kalaba. Because tewaliwo kalaba. That is why he has the audacity to change his statements. Mboro kubanga he has American lawyers. They've advised him otherwise. But the other statement was thrown out. President Museveni, abazadde tuyina obulumi. Abazadde, we are watching. Things can go differently. This is not a joking matter, President Museveni. These little infants have to get justice. Somebody, Okero, has to go down for this. Either way, he has to go down for it. Oshige. Katibuyo. Yeah, what is wrong with Gaba? Gaba na yefuse katiro. Yeah? Muna maulide musajja watu ageze kwata maulide kutula gabiriyo kukusini. Motoka egenze mulinya. Okero oba irimu Diamond. Oba muzimu. Oba mulalu. Oba mufu. We don't want to know. Somebody has to pay for this. Oshegera. Mwe abatu esibako mutemwina kwogera ku bino mboro kubanga mbuno muwagira government. Banange bino sibya pate bino sibya kuwagira. Bino bya justice for those parents. Wobango oli muzadde nga nawe wazaala kongo manyo obulumi bw'omwana n'okkuza omwana. Oshegera. Lumirirwa bazadde bano bijemu politics bino sibya politics. Badia. Nekirala siffe twagana omuntu wa mubutawangula ekyokubiri obwa abaana basalibwa abaana bafa everybody is so omusajja ya confessing ayo amujja ku siri why then afuna told that's it nasekera ne mukoti like what is so funny Okero we hear because he's an American citizen mbuno mbu tata we munene eyo nate twagala kumanya okigera even as wagala kumanya nti obata atawe munene President Museveni, we are watching and we need justice for these little infants and the bereaved parents. Their demise cannot be just like that. No. Byonna mubikole but last Okero is guilty. Yes. Because there were eyewitnesses. Bino bebali mu kufuti anka mu court mbuno there was no camera evidence. We bali bako edanga tewaliwo kamera abatemu baba jiranga batya
ne mu training aba parents mu kifo ky'okuleeta ba eyewitness ba caretaker n'abasomesa ba asikari to give their gundi mu training bereaved parents be bakubira okukubiza amasimu gwe wenna ali eyo alowooza nti this is funny nga nawe oli muzadde tewandyagadde kukeera kumakya n'otwala omwana wo ku ssomero and then you happen to get a call nti omwana wo afudde after paying huge amounts of money in school fees. Have a heart, my dear. Bine bintu si byakuzannya. Bine bintu bichu nzenda abizanyiramu but abazadde tulina obulumi. We feel sorry we empathize with our fellow parents who abazadde bannaffe abafiirwa abaana baabwe. That kind of trauma can never be recovered from. Eyo trauma ogimanyi. Trauma ey'okufiirwa omwana ebeera nga ya muzadde. Abana bandikuze ne bakolera ne balabirira bazadde baabwe. Like there is so many programs. Abazadde ne gundi ebisuubiro bye babadde bateeka mu baana oba bye babadde balina mu aba baana. Because ne babasasulira school fees. Gaba mutugamba muno you didn't have camera. Bulumi bungi badia. N'ebintu mubijjemu okusaaga. Like there is pain. Bw'olaba omuzadde nga annyonnyola nti omwana we ne bamusala akambe like nze ndi muzadde nina akana kange ka last born nina abaana bana but I can just imagine Bri wange nga bankubira essimu nti nno kyana kyange I can't even pass it so anakiisa mukama but this is not even funny at all. Let us not play with people's emotions and lives. Okero yatta omuntu, he has to go down for it. Whether he's an American citizen, whether mwana wa munene, we don't want to know. We don't want any cover up. Atono yavuddeyo n'agamba nti tukyaliko mukulu Ronald Mulwana. Abaana tebalina bigambo biw'omugyali. Tebalina bigambo biw'omugyali. Lwa bigambo by'azzaayogera. Ono agambye nti twagala otestinge kontine mulago gye bakutuute oyinza otawona kubanga tewali malagala. Nze kyensiba ne mulago gye bakututte. Bw'ataabe Katonda ng'ali ku sayidi yo oyinza obutasimattuka era saba nnyo ne famire yeesaba ennyo anti tewali malagala ate bulijjo tubyogerako ne tubagamba mu malwaliro temuli malagala nga mutugamba tuli basiru nga mutugamba tetutegeera nga mutugamba Uganda esinga Bulaaya nga mutugamba wali amalagala katusabe ne sisuubira lwe mujja okukakasa nti bwe muddawo ne muvuma His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga temwesobola olaba olwala musujja n'ogenda emulago n'ofa nga eddagala ly'omusujja litaweza na nusu 1500 teririiyo leero gwe mmotoka gweyiseeko n'emetentula katukusabire anti mwagamba wali amalagala eyo ekyabanyi kye mukola mu kifo ky'okugatta eddoboozi ku ddoboozi lyaffe mudda mu kuvuma His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bw'atalina makulu nga bw'atalina kiddako n'otunuulira omuntu avuma omuntu alina ssente ze alina buli kimu n'amaanyi ne gakuggwamu. Nabagamba nti okutambula n'omulangira tikikufuula mulangira kati gwe bulijjo okumaka live ko n'okola video zo ng'ovuma His Excellency kati ke kaseera kano tulabe mazima ddala bulijjo by'ovuma biri wathe okuvuma omuntu akulwanirira akusinga buli kimu oba kati gwe teweebuuza emmotoka eyo nerekawo abapoliisi bonna n'abantu bonna babadde awo nejja n'efotoola gwe buli muntu kimanya alina entuuko ye naye entuuko kika ki eyo bannange mudde ku sayidi z'abantu at least ebe nabikutuukangako ng'oli ku sayidi y'abantu naye kati tewali muntu ali ku sayidi yo mujja kiwulira mukama naye alina essaawa lwatuuka n'agamba kakikugezese olabe banno kye bujjo kye bayitamu kati kyekyo kye tuyitamu bulijjo okitegedde ekintu ekyo mulina okuvaayo ne mulwanira ensi yammwe mwatugamba ensi yammwe ennungi nnyo esinga Bulaaya katusabe era ne Mukama Katonda musabe nnyo gy'oli eyo naye bw'obanga ogenze mulago nga gy'osuubira nti gy'ogenda okuwonera kansuubire anti bo balwalamu bagenda Bulaaya katusuubire nti naawe bagenda kutikka bakutwala e Bulaaya awo we tuli ka Uganda kagenda tunyiga ffenna tugenda kukafunamu nga kabuli ow'omukisa yakasimatukamu yes eyo Uganda anaabeera ow'omukisa ajjo simatuka yagamba nti emisango gy'onyumu mbu mwandi gyesonyiye nti kubanga ddala mbu yakyasadaaka omuntu yenna ng'oli mugezi olina kwesonyiwa musango gw'okero n'ogulaba bulabi n'ogwesonyiwa
Mwade mchimanyi onookera akyetaagayo saddaaka endala. Toyinza kuŋŋamba emmotoka ya gavumenti drone eteguse ng'eri mu livansi. Nga ne mu siti wali driver waatuula mwali n'otalinyana ku buleeki. Diversion kati muzirese ne mu kkooti. Ekirungi bloga we naalemu ekisajja ekyo kye bakonye nga Kivuma Kyagulanyi. Muteekewo ennaku mbale nakyo kijja bakifudde ate kyengulu eyo. Ekisajja Kivuma Kyagulanyi kyokka be basinga okuba obubi. Ye omutemu eyatta abantu mazima ddala. Kiki temumujja mu maaso g'Abannayuganda? Omusajja mumutte mumuyiwa amafuta mu matu oba asidi mu matu. Kati diversion mugenda mujja mu kkooti we muti mumuzze eruzira abantu tebagenda kuddamu mulabako. Emmotoka ya gavumenti mwagala tuge emmotoka za gavumenti zirina saaviisi. Neeteguka nga mulimu n'amataala ga livansi waliwo omuntu atudde mu driver's seat. Bane mutujoze guno omusango kati mulabe bannayuganda mugwesonyiwe. Ne kkooti yiyo nayo kati omutemu agisinzizza amaanyi. Okero kati alabika yeetaaga kanzu ne kkooti tekyamusobola. Byonna bigenda mu maaso era nga tukyatunuulira ebintu bitambula naddala mu musango gw'Onyom ye omukyala Chosen Becky nga amanya g'amatuufu ye Rebecca Kukkiriza yavuddeyo n'ategeeza nti bambi yali waakuzaala abalongo nti wabula mu introduction awo bawo yakolera embaga agamba nti yafuna miscarriage era omwana omu n'avaamu. Mbu kino kyava ku mazina ge yanyeenya mbu yanyeenya nnyo amazina ne stress mbu yali mungi ow'emikolo so omwana omu ye n'akola kimbu abasawo bamugamba nti buli mwana yali mu kisawo ekikye so omu n'avaamu omu yoyo gwe yazadde so singa kati Ssekajja singa Ssaalongo singa Chosen Becky n'alongo awedde emirimu awo tuvuddewo. Ono yagambye nti munnange musooke muyitireko abali kumpi alina bayisizzaamu eggaali era alina obubaka buno bayagala kugendera eddala bubaka ki sooka ompitire bano bonna abali mu screen bonna bayite tagging omu ku omu tutandikire wa ku mpuuga tukujukize nti oli mu struggle naye Robert Kyagulanyi Ssentamu taliiwe Uganda awo mwagamba nga kyekizibu kyekisikirize era abasinga mwakolanga debate ne mugamba ali mu kkubo tamanyi kyakola mpuuga kankujukize kweno video Robert Kyagulanyi Ssentamu his excellence tali mu ggwanga mu muwambe kati mwabamanyi ekyokukola we muli nsereko ndowooza bakuleese kweno video Robert Kyagulanyi Ssentamu wagamba tamanyi kyakukola gw'omanyi ekyokukola oliwa nga musirise era mumulinda akomewo mugambe ntamanyi mutandika okudisikasinga bye yakoze owaaye gwe Segona nga musirise nga temugenda ku political shows njagala obudde buno akeyita kannabyabufuzi agamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde mu kkubo lyako kagende ku political show koogere bye koogera nga tekogedde ku Robert Kyagulanyi Ssentamu mpuuga obudde buno muntu wale struggle mu maaso taliiwo andi mwagambanga oyo yakulembe kati muntu wale struggle mu maaso taliiwo nsereko n'abasigadde bino Mubaraka Munyagwa Robert Kyagulanyi Ssentamu taliiwo temumudiscussingako take over mwena mwina political parties obudde buno nga tetubawulira nga tetuwulira activities zammwe nga tetubawulira we mwogera ku Museveni obudde buno mpuuga Abedi Mwanika nga tetubawulira mwaddawa mumulinza akomewo mutandika okweyuna kamera mutandika okudisikasinga byabayokoze ne byabayayogedde Muhammad Nsereko va mu mbozi za Iran na America bivire mu ddala tebikwatako omulaba nga se Muhammad Nsereko akumye live nagamba Ayatollah is such a strong man. The Strait of Hormuz will definitely open. Iran is a strong nation. Muhammad Nsereko va mu byakisiru
otandise okunabuguza ebitakwatako okola live sebo n'ogamba abantu mutayipinga Iran oye va mu byekisiru dda ku Uganda oludda akaseera ng'olaga nti omanye ekyokukola omanye ekitwala Museveni emisinde kikole muludda akaseera ng'omusajja mumucocca tamanyi kyakukola era abaana abo kati obudde buno taliiwo you take over babatenda anti mumanyi ekyokukola muli bagezi muludde mu politics ensonga zino muzitegeera mumuwulira nti ne mu abuzensi ye akyali present ewammwe ali present mu mitwe gyammwe mu ndowooza zammwe na buli kye mwogera ndowooza kati mukitegedde nti temulina kye muli just kwesuddiyamu ne mudda mu kamera ne mwesuddiya ng'abamanyi Muhammad Nsereko applying by'omanyi otaking over Robert Kyagulanyi Ssentamu taliiwo. It's time ke kaseera ssebo oteeke by'omanyi mu nkola bannayuganda bakugoberere ojjeko Museveni bulijjo omusajja mumwekwasa Mpuuga ndi wano kujjukiza nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu taliiwo mu ggwanga yagenda ku mirimu mitongole gya struggle. You take over ng'obote ng'amini bwe yakola obote mudda wano ne mwesudiya mumanyi ekyokukola mbu mwabalina because mumanyi policies you know what to do it now nga tanadda mukikole tubadde emabega obulaba ne bwepalawuda mu bupale ne bapika embuto completely useless. Wano Mathias Mpuuga nakugamba wano nakugamba nga wepikamu omukanga baluni nenkugamba tojja sobola omusajja tomusobola n'opika banno bonna ne badde emabegawo n'obasuubiza nti abantu 8 bonna ogenda batwala mu parliament gugwe basookerako okukuba ku ttaka. Mpuuga yakulembera banne nga yeepiseemu omukka Nokawuti yasookera kuyabakulembera abasigadde misinde obudde buno tunoonya Abedi Bwanika tumulabako. Abedi Bwanika oliwa kaddanga ku TV ne kajagalaza obukooti ne koogera mu ddoboozi essaakaavu ono Masaka waffe twamuwangudde dda muddemu mu byogere babateekateeka mbwera mumanyi ekyokukola nalaba Muhammad Nsereko ng'agenze ku kampeyini ya Mpuuga eyasooka mbwera mumanyi kye muyina ku fula ya parliament kale katulabe eggwanga betagenda kugenda mu maaso nga temuliiyo mumulinze akomewo muddeyo ku political shows ku BBS bwammwe ku radio station bwammwe eyo gye munywera caayi ne mupika embuto ne mulya emberenge atalimu mu ggwanga mwatera ngo mudiscussinga nga kyekizibu kataliiwo. Do the work Mpuuga, do the work. Tubajjukiza nti mukole omulimu gwe mwekwasa nga taliiwo mu ggwanga mujje mutumatize tubadde emabega mujje mu bitugambe tubagoberere. Mwe mulowooza nti bino byakwesooka nti emmotoka yange kwegamba mwe mutunda bannayuganda mwali mulowooza nti bajjega basiru. Nsereko nga toyogera kati olinda Robert Kyagulanyi Ssentamu akola statement okumera ivu oteeka oluba mu kamera bwoti ndi wano okubajjukiza bu politician bwe Uganda obuli ku opposition nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tali mu ggwanga. You take over. Omusajja mwamwesibako nga bw'atamanyi kyakukola. You have the space now. You have the political space and the revolutionary space. Take over. Kati tamanyi bwe bajjako Museveni mumuggyeko mumpulirize oyo Robert Kyagulanyi Ssentamu akyatulimu for as long as he likes. Nkudiremu ffe tukyali naye mpaka ye waakooyera ate ne twetwala mu maaso ne tutalonda mmwe mwagambanga mwabamanyi you know the policies ye mwe mumanyi ebyokukola you have the direction you know what to do muvudde mu muzannyo kati lwaki mutambula mwemagaza. Mpuuga oli Masaka otudde onywa buugi
okera kunywa mukera ku mukomboti nsereka kera ku TikTok wano kwayuya kwogera n'abakyala ali wano just ali mbibozi bya kisiru ira nisimanyanga America musimanyanga nawe America rubbish yogera ku nsi yo hypocrisy nambe emu oli bizo discussing abali nga tulina tulugunya natta abantu e Uganda awo injustice eri mu happening within your own country within your own background obuse background yo onawuza bitakwatako otadde oluba waggulu bwoti nsereko gwe wagamba nga ntamanyi kyakukola mu ggwanga taliimu ndi wano kujjukiza take over mutekinge over Masayasi Segona towabula Kyagulanyi you take over hatoliro ya tole mukugu asumani basalirwa owajema you take over bigira Moses ne kisajja kyo kino kimatama buku kikabuto Mubaraka Munyagwa omanye chokola take over the only thing that you could or you can do nga mustretchize nnyo ekintu kye musobola okukola is talk about Robert Kyagulanyi Ssentamu. What else can you do? What else can you offer the nation? Ngolese okwogera ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. What other importance do you have? What else can you present to the nation? Mutubuulire ekirala kye musobola okuwa eggwanga nga temwogedde ku Robert Kyagulanyi Ssentamu. Muyina amatu gaffe. You have all our ears. Ndi wano okubajjukiza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu mu ggwanga taliiwo. You take over. Mwabamanyi ekyokukola. Mwamugamba nga his approach is so radical. Rubbish. Now take over. Do the work. Muwulirize. Ezo ze bayite engatta ennene. Nti nannyinizo ne waba taliiwo. Tezibatuuka. Eyo size si yammwe akagere mwina k'abaana bato enengato y'abasajja bakulu ate bali bakabogo oye Robert Kyagulanyi Ssentamu mitembo kati no bwakomawo musirikire ddala since mubadde musirise lino lyo nebbanga ate ndi wano okubategeeza nti akomawo kubanga wekomidde ku Legit TV 256 towerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga bisigadde tukubanga tukomawo nabyo tovaawo.